Nzenfa chenjoyo chimanyi vamu byokwekunyanga nzenfa chenjoyo chilina webale yo mugama mutawagana bange, it's your boy Victor Rose Ginger Boy oliku SMX Media, and keep it up, don't change the dial. Kuleetedde moment ekyasinze okubeera nga yayogeddwako, ekyasinze okubeera nga ekwata abantu ku konsati ya Rema Namakula nga si ndala kasaba baawo ebyonoonese bannayuganda obeera obafunye, kasaba baawo ebyonoonese bannayuganda obeera obalina, kasaba baawo ebyonoonese gwe manya buli kimu obeera ogenda beera nga attention yaabwe ogikutte. Rema Namakula nga bwe nakutegeezaako omuntu ya stage yabadde partitioned mu bitundu nga 3, wabaddewo main stage, wabaddewo akasenge ak'enjawulo, wabeerawo n'akasenge k'abaana. Kwegamba family ye yonna yagireese ku stage, buli omu ng'asobola okubeera ng'akola ki, agirabako. Mukimanyi bulungi nti ne Rema Namakula amawulire agasinga omutambulirako ge ga family ye, yeekubisiza kufaanana ne Dr. Muza, maama batuteeddeyo buno, omwana wa Rema Namakula bamukoledde birthday, ono ate bamukoledde kino. So bintu bingi nnyo bisinga okubeera nga bitambula ku Rema Namakula bitambulira ku mawulire oba ku family ye. So naye kyakoze abantu abazze okubeera nga bamusupportinga mu concert ye yabawadde family ye, neera nkankuteereko ka performance akakyasinze okubeera nga kakwata abantu omubabiro ku concert ya Rema Namakula nga si kalala wabula keeka. Naye nga sinabeera nga nkakuteerako wano kankusaba subscribe nga nuko SMX Media, tojja kubeera nga omising updates naddala nga zino. Still wano nuko SMX Media nkujjukize nti ennaku z'omwezi nga lumu March tugenda beera awalidya Jasmine ku Hotel Africana mu concert ye gy'atumye First Born. Bisigadde bye bino. Omanyi buli kimu kitambula muto nabala amatooke ndiko n'amayuni semama yasimba kati buli kimu yansesula ebitimusa yafukiriramu nje atusise sana kumalema kunjocha